eri abasinza b'e Kajjansi mwenna twebaza Mukama ky'olunaku olwaleero tukwasiddwa mu butongole omusumba waffe nti muli beeteefuteefu okutambulira awamu n'omusumba. Tugamba tuti kyemba nfukamirira kitange buli kika eky'omuggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda Kristo atulenga mu mitima gyammwe. Ekisa kya Katonda n'okwagala byongere okubabera. Musobole okubanga okuyita mu ssambisi y'omusajja ono ne mukazi we mugenda kuba abantu abatuukiridde mu Mukama waffe. Kkiriza okukolwamu omulimu ng'omusumba aleeteddwa mu kitundu kyo omukkiriza okutambulira awamu naawe. Nga tomukkiriza kukozesa bukozesa naye ng'omukkiriza okukolamu omulimu Mukama waffe akusange ng'oli omu ku abo abatuukiridde bagenda okubanga ayita by name and you respond with your voice. Oli kironde kya Katonda naawe mulonde okubanga yakukulembera. Ekireeta Musisi e Kajjansi tewali kirala. That is the mission. Kutulaga Mukama waffe mukulu Musisi bw'ogamba ku ddaala n'osennya eddaala n'otandika okunoonya ebibyo ojja kubeka n'esomisazi. Ojja kuba n'omwoyo eyalungamya bakusindike wano naye ng'omuswaziza. Kyemba njagala okutegeeza nti olowooza okugamba mugambe ennungamu. Kubanga simanyi kutambula, simanyi wadde okusitula ekigere ekikola kitya ekisobola. So that he leads you out. Kisoboka. Saba nnyo Katonda abasajja bano n'abakazi mulimu endiga ezitomera. Aleme ng'akuteerawo ekiseera nga zikola. Abasajja n'abakazi abali njagala kusaba nti najja naye mu ki muntu. Naye omuntu Katonda bw'alowooza nti yamulonda n'amufuula ow'enjawulo ajje okulemberamu ekiki ekisibo. Bw'olabanga agwa togwanga naye. Sigala ng'okoze otya. Ogambe nti Katonda bwensinza mukola ntya. Kubanga weetuli olw'okubanga kyakibodi yansibanze n'ekkanisa nabiva olw'okubanga baŋŋambyeko ye bagambakoko be batuukirivu ennyo ekkanisa yabwe katigirekere gamba kulinanita obunga okubakola kutya nga n'ekikubuuza tekiriiwo. You must remain sober. Always be focused and let's move forward. Tukiriza nti olina ekigendero ekyenjawulo eri obulamu bw'omusajja ono n'omukyala we ng'obaleeta mu kitundu kino eky'e Kajjansi. Mukama tulina okukkiriza nti oli mweteefuteefu okukulemberamu omusumba Musisi okubanga buli kaseera anaabeeranga ku kituufu ekyokulemberamu omulimu mu kitu ky'okunoonya ebibiiye. Tukwegayirira nno gwe Katonda akola ebyamagero, kola ekyamagero mu mukulu ono ate okola ekyamagero mu bantu agenda okubanga akulembera. Mukama Katonda kiraffe taata tukwegayirira omuwa obulamu obulungi. Tukwegayirira omuwa amagezi, omuwa okumanya, omuwa okutegeera, omuwa okugumiikiriza, omukolemu engeri za Kristo ye nga ye naye n'abantu bagenda okukulembera mu disitulikiti eno. Tukwegayirira Mukama disitulikiti eno ekule okuva mu maanyi okweyongera mu maanyi. Tukwegayirira gwe Katonda waffe nti talina kyasobola kukola okujjako ng'okimutumye, talina kukituukiriza okujjako nga kyetuukiririza. Kola omulimu mu bantu b'e Kajjansi, kola omulimu mu kisibo kino kyonna n'ebisibo byonna ebikyetoololeraho. Basizo bakawuneza olwaleero tukkiriza nti obadde wamu naffe. Tukkiriza nti ebyokende bibadde birina ekigendero eky'okuzimba omusajja oba omukazi ali mu disitulikiti eno. Tuyambe Mukama babiteeke ku mitima gyabwe. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama ateeberezebwe. Baleka abayeegattako okwebaza omukadde waffe okuva ku bulabirizi olw'omukolo guno okumaliriza obulungi. Baleka abayeegattako bannange. Mukama waffe yeebazibwe. Mu ofiisi y'ebyennimi nga gyekolera nga ndi mu kitongole ky'eby'ettaka naye ng'ate Mukama wange. Kaakati leero ate yantuuzizza
era mu kitundu kino oba mu disitulikiti eno ey'e Kajjansi. Manyi nga bw'agambye nti nga tukolaganidde wamu disitulikiti eno bagenda kukola ng'eva mu maanyi naye yongera mu maanyi. Mukama atukozese n'okukirawo. Abagalwa ab'omuwendo mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya nze omusumba Musisi John Katongole. Olwaleero gubadde omukolo ogw'okuntuuza mu ntebe okulembera disitulikiti eno eya Kajjansi. Njagala kwebaza Katonda nti omukolo gubadde gwa kitiibwa era gukulembeddwa omukulu okuva ku bulabirizi omuwanika w'obulabirizi owa Central Uganda Conference omukadde Miro Edward yakulembedde omukolo guno. Atukubiriza okubeera nga tukolaganira wamu ng'ekkanisa okujja Kajjansi mu maanyi nga tujongera mu maanyi, nga tujja mu kitiibwa nga tujongera mu kitiibwa. Era atukubiriza okubeera nti abaami n'abakyala abavubuka ffenna n'abakadde tukolaganira wamu okulaba nga disitulikiti eno efuuka emu ku model district mu Central Uganda Conference. Saba Mukama atubeere, atuwe omukisa, atukozeseze wamu, erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa, tulisitule liyitimuke mu disitulikiti eno eya Kajjansi. Amannya nze Miro Edward nga nkola ku bulabirizi bwa Central Uganda Conference, nze muwanika wa Central Uganda Conference. Olwaleero tubadde tuwano e Kajjansi ng'ekituleese kwe kutuuza omusumba wa disitulikiti eno ate n'ekkanisa omusumba Musisi John Katongole nga mwoyo yakka era n'alaga nti omusumba ono ayinza okwongera disitulikiti eno okugijja mu maanyi okugitwala mu maanyi. Ekigendererwa kyaffe kwe kutegeera Katonda n'oyo gwe yatuma omu Kristo Yesu nga twakijje mu Yokaana essula y'e17 olunyiriri olwokusatu nga tukkiriza nti omukulu ono singa anaaba akulembedde bulungi ekisibo kino nga bwe tumanyi nti era bw'atyo bw'agenda okukola, abakristaayo bajja kwongera okukula mu mwoyo okuva mu maanyi okudda mu maanyi, ne disitulikiti eno eyongere okuzaala amadisitulikiti amalala n'amakanisa amalala, n'abakristaayo bangi bongere okuba nga beegatta ku mulimu gwa Mukama waffe. Ekyo kibadde ekinyusi ky'olunaku olwaleero era twebaza Katonda nti olunaku tulufundikidde. Mbasaba abavubuka ffenna tumwanirize, tumulage essanyu, tukolere wamu naye okulaba nga tutwala omulimu gwa Mukama mu maaso. Bannakajjansi, ab'Esseguku, Kituko Mutungo, Dewe, Bweya, Nakigalala, Sisa, Kitovu, Ngongolo, mwenna tubasaba tukwateganire wamu okulaba nga tutwala omulimu gwa Mukama maaso awamu ne musumba waffe. Mukama abeere wamu nammwe.